akalulu kano akawedde just a few days ago nze kandaze ebitundu ebyagala Kyagulanyi n'enkyukakyuka ebyaddala nga byo biri gumite era leero nakakasizza. Yes, I was surprised nti Mumbale NUP teyafunyeyo omubaka. I was so surprised. Simanyi lwaki. Naye ate ojja mu district nga Masaka NUP yakukumbye byonna mu Masaka City. Ojja mu district nga Mukono NUP yakoze kyekimu. Naye nsabo nzikirize nkunyumize ku Mboozi y'e Masaka. Tambuza vidiyo eno etuuke ku buli Munnayuganda. Bampita simple. Nzize n'Emboozi y'e Masaka gwandaba givuge. Ogambe buli omu akasajja akazze n'Emboozi y'e Masaka. Munange twabadde tuli awo ekiro edde before we voted. Abasajja babadde bakola pate nga balya n'embizzi, baasaze embizzi namba. Abasajja baasaze embizzi 3 ku popopo nga bagamba tukalina akalulu. Naye gwe ssebo banya bandaba eno National Unity Platform nga yakuyiseemu obeera nga alina ekiddukano. Abaana bakedde ku polling station nga basirifu bwekye nga ate banyiivu nga bali gumite. Abaana balonze Ambulere Masaka. Abaana balonze Ambulere Masaka. Abaana balonze Ambulere Masaka okukkakana nga bonna ab'omuti bagufuuyidde dduumu gwakaze. Okumanya nga bagufuuyidde dduumu n'abandi badde baagala enku tebasobola kukozesa muti ogwo kufumba. Njagala ulize ka clip gadya bannaye Mpuuga yenna eyakuwa amagezi okusalawo okutululiza NUP omudumu ogenda mukyawa. Nabagambako waneeno olutalo olunaabeera wakati wa Mpuuga n'Abedi Bwanika simanyi bwe lunaafaanana. Mpuuga agenda kukyawanya abantu bano wammanga Michael Mabike Lubega Mukaaku because Abedi Bwanika kino ekikazi ekyo ky'e Masaka they contributed so much ku kugwa kwa Mpuuga. It was very small, simple and easy Mpuuga to accept. Just kwali ku acceptinga nti mbutufu nagudde nalinye mu kaveera banaye mu nsonyiwe zaayo ssente weetonde lekulira ekifo osigale ng'oli deputy wa president. Naye olw'omululu n'okulowooza nti oli w'amaanyi bannayuganda baamukubye ekigo. Mpuuga baamukubye akalulu yabadde mu kyakusatu ku mawulire g'enfuna. Na buli kati n'agezaawo alaba bulabi wa mawulire ng'osala ku kikomera kye ayinza okukuba ejjambiya. Yaganye okwogerako eri munnamawulire yenna ali mu kunyiga biwundu. First and foremost yateeka ssente mu kalulumbu zaali nnyingi nga mugumu. Okumanya nga Mpuuga mugumu yavaayo n'akola ne statement ng'ategeeza nti agenda leeta ababaka 8. Mpuuga alabika yatulako mu meeting n'abakole ne bamugamba gwe tofaayo tugenda kuyisaawo. Naye abaana baakuumya akalulu e Masaka. Abaana b'e Masaka baakuumya akalulu ak'omukulembeze ate babadde bakambwe ennyo. Era Masaka olw'ensonga eyo Masaka jju. Njagala owulize kiripu eno ate nkomeyo nkunyumiza olugero lw'e Masaka. Nkuleete nkunyumiza olw'e kujyayo nkunyumiza olw'e Makindye. Bampita simple. Katukomeyo after this. DF mu myezi 5 ina ababaka mu parliament 5. Basatu aba Masaka City, Owentebe, n'Owennakifuma. Ekirungi bonna 5 baddeyo mu parliament. Tusinyewo ababaka 88 mu ggwanga lyonna. Bonna mbatwala mu parliament. A few moments later. Abaana kasita batekamu ka a few moments later omanya. Yatugamba ekiseera ekyo nti DF
webogerera ina ababaka batano mu parliament ngamba is this man stupid? Is this man a fool? Ababaka bagamba abatano baliyo ku kadi yaki ya National Unity Platform. Era n'agamba nti bataddewo ababaka 8 era bagenda bonna genda mu parliament. Tewali mubaka wa DF yesimbyewo mu kitundu kyonna. Yafunye bululu buli mu at least a quarter of what one National Unity Platform bwe yafunye. Gwe batunulire okugeza Mbwate kamwa ow'entebe bakubye Mbwate kamwa akalulu. Si alina omuntu omunene gwatoniye, wallahi gwatoniye. Ne bajja baleeta Lubega Mukaaku. Oyo Lubega Mukaaku oba lwaki banebo namona basijja ba DF balina emitwe giri yawo. Ye Lubega Mukaaku alina omuntu oguli shapeless. Bakubye Lubega Mukaaku akalulu. Now Lubega Mukaaku, it is now officially known he is a political dwarf. Kachanga yesimbawo. Era bagamba newe yali mu high school bamukubanga akalulu. Musajja tuyesimbawo kone kuba president. Bana abasajja babadde bali konkoshua nti bagenda wangula. Naye ate obuzibu balina bagudde mu bifo nga bikakkali. Michael Mabikke omu ku baddira ba DF bamukubye akalulu n'agwa kyabugazi. Ngende wani musi banaye sajja waffe Musiri David. Kati ye Musiri David naye bwatyo a very promising young man mu politics w'eggwanga Uganda. Bwatyo bwe yagudde eno National Unity Platform yajja kwera era oba toyimiridde nga toli ku mustawa bagenda kusa ku sujudu. Musiri bwatyo yayisaawo walokana akazi akabadde kawogana katokana akabadde kawogana nga kesimbye ku Lubongoya. In fact nina kyali wangumi yangamba kamusiiga enziku jasse Lugambo simanyi oba bituufu naye gayi yangamba kamusiiga enziku akakadde kesimbye ku Lubongoya na buli kati tekawozeza na bululu 5 mu Kampala naye nga kabadde kasama nnyo. Kati wetugendako e Masaka anti yewabadde DF kyekitebe kya DF ekikulu baba ku popopo ng'amaze oli embizi ne bakkirira e Masaka ogenda olonda babakubye akalulu. Omuntu omu yakubire n'angamba kati abasajja balake babakubye akalulu baali baabala nga balina pulaani NUP we bakuba ne bagenda mu parliament bagenda kuba nga ba-executinga pulaani B begatte ku Museveni officially. Era ne baba nga babakubye nga tebageze mu parliament omu ku bo oba babiri ku bo bagenda weebwa ekifo mu government. Bayinza oweebwa obwa advisor, bayinza oweebwa obwa commissioner, bayinza oweebwa obwa ambassador. Gwe just take owa aga 2 tunula. Watch the space. Ebbanga lyonna NUP Kaseva negamba gwe olimu ekituli era omaliza ne weekweka otya. Nobert Mau yakonjera NUP mpaka oyamala n'ava n'agaba naye nkooyo okwekweka ndi musiraamu ali embizi akategedde tambuza video.